Okusinziira ku bibalo abantu abasoba 700 be bafa buli mwaka oluvannyuma lw'okulemererwa okujjanjaba obulwadde oba baluma nga bakozesa eddagala eriweweeza ku ndwadde ezo wabula nga terikyabuwonya. Okusinziira ku bakugu mu nsisinkano gy'abaddemu olunaku olwaleero balaze nti okunoonyeza okulala okulaga nti eddagala lingi eriri katale wabula nga terikyasobola kujjanjaba ndwadde ezaalikolebwa era nga ne bannansi bangi abeenyigira mu kwejjanjaba bokka na bokka awamu n'okulagira abasawo okubeera nga babajjanjaba nga babawa ekika ky'eddagala nga bo kye balowooza nti kibajjanjaba wabula nga tekisobola kujjanjaba ndwadde zino. Okusinziira ku Dr. Kajumbala Henry omukugu okuva mu ttendekero ly'e Makerere agamba nti ekiviirako ebintu bino be bajjanjabi okuwa abasawo ebiragiro ku ddagala ki lye baba bawa n'ebintu ebirala. Ono wabula alina amagezi g'awadde abalwadde bwe baba bagenza okufuna obujjanjabi. We should not pressurize our health care workers to give us antibiotics, you know. Many times when we go to the healthcare workers, we tell them, oh, but you know, whenever I get this, I need to get a dose of Septrin, a dose of ampicillin, or they inject me with that medicine called ceftriaxone. No, we should not pressurize our healthcare workers. The other thing is that we need to promote diagnostics. Bano okuva ibwe bati basinzide mu nsinkano gye babaddemu eya Global Network for Antimicrobial Resistance and Infection Prevention olukungaana oluyindidde ku Royal Suits e Bugolobi nga luno lukulungudde ennaku 3 Dr. Nazarius Mbona Tumwesigye ssentebe w'omukago guno agambye nti eddagala obutakola ku bantu kiviiriddeko obwavu obuyitidde mu ggwanga olw'okuba nti abantu beetundako ebyabwe okwejjanjaba endwadde zino. Ekintu kyo terikola bagambye nti terikola ne bakolera n'owa sente terikola n'otunda ettaka n'ogula eddagala eddala terikola. Ekyo bakiyita mu luzungu drug resistance. Conference eno ebadde ku drug resistance naye ekola ku eddagala ekola ku bacteria. Professor Timothy Layton, ssentebe w'ekibiina ekya Network for Antimicrobial Resistance and Infection Prevention, avudde n'alaga obukugu bwe batuuseeko omuli n'okutondawo ebintu ebisobola okujjanjaba abalwadde ab'ekikula nga kino abatafuna bujjanjabi. Ono agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwakoze waliwo essuubi ku nzijanjaba y'ebiwundu ssaako n'endwadde ezitali zimu ezigenda zibalukawo buli lukya. Skin is your shield. It's kept us alive for 100,000 years as our species. Mostly we get infections if the bug gets past the skin, if we touch our eyes with dirty hands, or if we have dirty food and eat it, or we have a break in a skin in our wound. So your skin is your shield. It protects you. If your skin protected you perfectly, you would never need an antibiotic. But sometimes it doesn't. So if you get a break in your skin and ensinkano eno yeetabiddwamu abakugu ab'enjawulo okuva mu mawanga 7 okola eggwanga ery'Amerika, Kenya, Rwanda, Uganda n'amawanga amalala ng'ekigendererwa kyonna kibadde kyakusala ntotto ku biruubirirwa awamu n'obuzibu obuva ku malagala agakozesebwa wabula ne gatasobola kujjanjaba ndwadde zaagakozesebwa. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleguro.